Ssettendekero wa Kampala University afulumizza abayizi ababanguddwa mu masomo ag'enjawulo okuva mu matabi gaayo ag'enjawulo ku matikkira g'omulundi ogw'abiri agabadde ku ttendekero lino eggaba mu Kampala. Amyuka akulira ettendekero lino Professor Badru Katerega asoose kusima abaana be kw'ossa abantu ab'enjawulo abamubeererawo mu kusoomooza kwe yali ayitamu okw'okutulugunyizibwa mukyala we. Especially during my recent challenging times when I almost died. That's when they realized that it is important to have a dad alive. Ku matikkira gano Katerega ategeezezza ng'omuwendo gw'abawala abatikkirwa bwe gweyongera buli mwaka. Graduating class of 2025 comprises 1,706, 48.24% male, and 1,838, 51.86% female graduates. So we congratulate the females. Ssenkulu w'ettendekero lino Professor Mondo Kagonyera akakasizza ng'abayizi bafulumiziddwa bwe batuukiridde obulungi okwenganga embeera y'emirimu mu ggwanga. 26 years Kampala University has been a cornerstone of academic excellence, providing quality education to thousands of students who have gone on to become influential leaders in various sectors across the country and beyond. Alajanidde gavumenti okuba omukisa abayizi abafulumira mu matendekero g'obwannannyini okuvuganya ku mirimu gya gavumenti. Many times the private sector complain about the inadequacy or the inadequate preparation of our graduates for the job market. Minisita omubeezi w'ebyenjigiriza ebisookerwako Joyce Kaduchu akalaatidde amatendekero okussessira ku kusomesa abayizi okuba abayiiya kibasobozesa okufuluma nga balina obusobozi obwetandikirawo emirimu. Research is a cornerstone of progress. It is through inquiry and exploration that we discover solutions to the challenges in our daily lives. Ono akubirizza abatikkiddwa obuteetuulako wabula okukozesa obukugu bwe bayize okulaakulanya ebitundu gye bava. As we commission you out, our dear graduates, I urge you to remain committed to the values that are essential to building a just, equitable and prosperous society. Okusinziira ku Kaduchu, gavumenti kati essira litadde mu kulaakulanya abavubuka okubateerawo enteekateeka z'okwekulaakulanya. We remain deeply committed to empowering our youth. Our policies, programs and activities are all designed in such a manner to create opportunities for the young people to thrive. Abayizi abatikkiddwa balaze essanyu olw'okuba nti emisomo gyabwe bagikubye oluku mu mutwe. Njagala kubira abantu bonna abali eyo abagamba nti nze kitange teyampeerera nti oba okuze n'osobola okukola ssente osobola okuddayo n'osoma kuba buli w'osoma eba valu gye weeyongerako. Izwamu mu byenfuna nga muzeeyi ssente azinoonya oluusi ne zibula oluusi n'aziraba. Naye neebaza Katonda olw'okuba nti ssente amaze n'azifuna era n'ampeerera ne mmaliriza ebisomo byange. Abayizi abawerera ddala 3544 be batikkiddwa olunaku olwaleero.